Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe wena akyatambula naffe kaakati waliwo amawulire agaakagwawo breaking news genjagala okubanga ate nkuwa tugabane ffenna naawe agoberera omukutu ogwa Red Zone TV emabegakaawo zaali ng'ennaku z'omwezi 2 gwali mwezi gwa kutaano nga 2 May omwaka gwali gwa 2023 Parliament y'eggwanga erya Uganda ng'ekubirizibwa Nnaalongo Anita Amongo baayise etteeka ery'ebisiyaga oba erikugira obuli bw'ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda. Kakati nno owulira amawulire gano agatiisa gennaakamala okubanga nfuna naawe goyinza okubanga ate ofuna okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Wuliriza byagambye. Muhoozi ategeezezza nti mu 2026 tugenda kuggyawo etteeka erikugira obuli bw'ebisiyaga. Kati nno wano abaakawang'amudde gwa mpuliriza ojagenda mu comment section jjukira emabegakaawo obadde ng'owulira abamu ku bantu abakolera General Yoweri Kaguta Museveni omuli abantu nga Bujingo n'abalala nga Bobi Wine oba n'ekibiina ekya National Unity Platform enjogera gye boogera kimu bibiri ebisiyaga babisiba ku kibiina ekya NUP. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo emabegakaawo n'akola statement n'ategeeza nti bano omuzannyo gw'ebisiyaga baguzanya naddala nga tunaatera okugenda mu kalulu either baleeta etteeka oba ne bajjawo eririwo okufuna attention either ey'abasiyazi oba ey'ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kibayisaawo mu kalulu ke tuba tugendamu. Kaakati wuliriza omukulu General Muhoozi Kainerugaba agenze ku mukutu gwe ogwa X eyali eyitibwa Twitter n'ateekayo ebigambo bino in 2026 we shall remove this anti-homosexuality act. Nti mu 2026 tugenda kuggyawo etteeka lino eryalondebwa bannayuganda eryalondebwa na Parliament tugenda kuliggyawo ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda biddemu bibeere nga biri free. Naye teweerabira okusinziira ku mawulire oba okusinziira ku reports eggwanga erya Uganda emabegakaawo baali babaaninzeeko era etteeka eryo lyali lireeteddwako okulwanyisa ebisiyaga wabula ate etteeka tetumanyi wa gye byakoma tugenda okuli ate era bazzeemu kutuula baleeta etteeka eddala. Kakati omukulu ategeezezza nti mu mwaka gwa 2026 tugenda kuggyawo lino etteeka naye nga bwe nkugambye jjukira omusango guno omupiira guno badde baguzannya nga bagusindika eri ekibiina ekya National Unity Platform naye ate ng'ensi ekimanyi bulungi nti mu kibiina ekya National Resistance Movement ekikulembera General Yoweri Kaguta Museveni waliyo abasajja nga Andrew Mwendo oyo gwolaba ku screen yo nga bo bamanyiddwa mu butongole nti either bali babisiyaga oba basupportinga 100% abuli bw'ebisiyaga. Era omukulu oyo yamaze ebbanga lyonna ng'awolereza abali b'ebisiyaga. Kati wuliriza okusinziira ku kiwandiiko okusinziira ku mukutu ogwa Nile Post nga bagamba the Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba has said that the Anti-Homosexuality Act will be replaced in 2026. Adumira amagye g'eggwanga erya Uganda ng'amagye gano gali wansi wa General Kaguta Museveni ategeezezza mu mwaka gwa 2026 tugenda kuggyawo etteeka lino erikugira okulya ebisiyaga nga bagamba nti Uganda enacted this law in 2023 which criminalizes homosexuality and it promotes and its promotion within the country. Mwaka wa 2023 nga bwe nkugambye zaali ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa kutaano 2023 gwali lunaku lwakubiri Parliament yatuula zaali ssaawa nga bwe ziti wenkoledde eggulire lino ne bayisa etteeka erikugira obuli bw'ebisiyaga. Kati omukulu ategeezezza nti bagenda kuliggyawo etteeka eryo. In a post shared on X, formerly Twitter, on Friday, Muhoozi, who is also the first son, stated that the law would be abolished and suggested prayers for those engaged in homosexual activities. Uliriza bw'abadde agenze ku mukutu gwa X ategeeza nti etteeka lino tujja kuliggyawo ate n'abeetaba mu bikolwa bino beetaaga essaala tubasabire. Agambye bw'ati in 2026 we shall remove this anti-homosexuality act. They are sick people, but since the creator made them, what do we do? Nti tugenda kuggyawo etteeka lino abantu bano babikola si balungi naye ate Katonda yabatonda ate tubakolere ki? Even kibooko might not work. Tinewe kumunaba kuba kibooko tekijja kukola. We shall pray for them. Tulina kubasabira busabizi okusinziira ku kiwandiiko oba ku tweet gy'akoze. Wanono nga bagamba nti mu ggwanga erya Uganda mu butongole ebisiyaga byawerebwa nga bwe nkugambye okuzaako emabega mu kye baayita anti-homosexuality bill
yali tennaba kuteekebwako mukono yayisibwa ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokutaano 2023 era awo abantu bannayuganda basinga obungi ne batandika kivuga nga bakizza ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ababaka ba Parliament baali bangi abaalabika ku floor ya Parliament nga balonda nti tebawagira Bisiyaga kusigalawo era buli omu n'ayogera sayidi ye. Ekyo nno abantu bangi bakisindika bakizeeri olw'ensonga nti n'ababaka abaali mu kibiina kya NUP bangi baavaayo ne bategeeza nti Ebisiyaga birina okuba nga bibaaningibwa mu ggwanga erya Uganda. Naye ate bannabyabufuzi bangi naddala abali ku ludda olwa NRM baavangayo nnyo ng'ate omusango baguteeka ku kibiina kya NUP era nga balaga nti mwe mujjudde abasiyazi. Era oba teweerabidde osobola okuddako emabega ebigambo by'omukulu amanyiddwa nga Dr. Abedi Bwanika ye abadde ng'avaayo ng'akikozesa lunwe nga ye ategeeza nti ekibiina kya NUP kijjuddemu abasiyazi nti era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku Abedi Bwanika nti era ye musiyazi newankubadde ebibuuzo bibadde bingi nga byebuuzibwa. Debates ebadde nnyingi nnyo naddala ku nsonga eno yennyini wakati w'ekibiina kya National Unity Platform n'ensonga ezo. Wabula olunaku olwaleero omukulu General Muhoozi Kainerugaba akawaŋŋamudde n'ategeeza nti Ebisiyaga oba etteeka erikugira abali b'Ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda 2026 bo bateekateeka okubeera nga babijjawo etteeka eryo nga balijjawo nti abali b'Ebisiyaga si balungi naye ate tetulina kyakubakolera Katonda ye yabatonda. Bigambo bya Muhoozi biri ku mukutu gwe ogwa X ng'ategeeza nti abasiyazi si bantu balungi naye ate Katonda ye yabatonda. Tulina kubakolera ki? Tubaleke bali Ebisiyaga byabwe tubasabire busabizi wabula etteeka tugenda kubeera nga tulijjayo. Ulira wagambye I have always considered tweets as modern day musings, reflections, contemplations, abstractions and ruminations kwegamba. Eno tweet yagikoze luvannyuma ng'ategeeza nti nze byenteeka ku Twitter tebiba bya ddala kunyumirwa mbunyumirwa n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Wabula ate yabadde akateekayo tweet eyo ate nawunzika ng'ategeeza ensi nti etteeka erikugira abali b'Ebisiyaga eryateekebwawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano 2023 tugenda kulijjawo naddala mu mwaka ogwa 2026. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannayogera gwegenda mu comment section ombuulire ddala ani avujjirirwa ani awagirwa abali b'Ebisiyaga Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.